إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe gwe twatandika okugamba nti maadha ba'da al-islam, omuntu wayingira obusiraamu ki ekiddako. omuntu alhamdulillah Allah akuwadde n'osiramuka ki kyozzaako. omusomo gwaffe gwa twalaba ti omuntu asaanye okubeera n'obugumiikiriza n'okwekwata kuki ku mazima galiko, amazima gafunye ag'obusiraamu. Allah akuwadde ekyengera kyamaanyi ekyobusiraamu, nabwe ekyo olina okugumiikiriza. Oyinza okufunamu ebintu ebisoomooza, okugeza abooluganda n'ab'emikwano abamu bayinza okuba nti bakola ki, bakwesamba. Era twali tukirabyeko, omuntu n'asiramuka, bazadde be ne bagamba tukuzaalukuse n'ebifaanana. Abaffe omuntu oyo ave mu busiraamu kubanga bazadde be bamuzaalukuse, tugamba nti nedda. Bw'ofuna ekigezo ng'ekyo, manya nti kino ekyengera ky'ofunye eky'obusiraamu nkolaganayo wakati wo ne Katonda wo, nkolaganayo wakati wo n'omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abwekityo gikwate butiribiri, tobeera nti oyingizaamu omuntu yenna nti maama ŋŋaanye nange mbivuddemu, taata ŋŋaanye nange mbivuddemu. Eno ensonga eri waggulu wa buli muntu, eri waggulu wa maama, eri waggulu wa taata, eddiini. Ebbanga ly'omala nti tobaddamu bubi, tokutulawo nkolagana wakati wo ne bazadde bo n'abantu bo. Kuba obusiraamu butulagira kubeera nti tubayisa bulungi. Nga tetufuddeeyo bazadde baffe bali mu ddiini ki oba ki, wabula tulina okusigala nga tukola ki, nga tubayisa bulungi mu mbeera zonna ezitali mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga omuntu tateekeddwa okugamba nti maama agaanye kanzireyo, bawange aŋŋaanye kanzireyo mbivuddeko. Edda, obusiraamu olina okuba nti oli mugumiikiriza n'embeera eziyinza okuba nti zikusoomooza, awamu n'obukakkamu n'okuba nti okwata mpola, naye ng'ate oli serious, kwegamba oli okakasizza ekintu ky'oliko nga oli munnyikivu nnyo mu busiraamu. Kwegamba olina okulaga nti obusiraamu obuyimiriddeko, n'oba nga tokola ki, nga tobuusabuusa. Bw'obanga obuyingidde tobeera nga omuntu yenna akwogerako ekibi nga obuvaamu. Nabwe kityo olina okuba nga obeera munywevu mu busiraamu, era nga osaba Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akutaasa, era Allah ajja kukutaasa biidhnillah. Naam, olwaleero nsaba tulabe ensonga ey'okubeera nti ad-da'wa ila al-islam, omuntu okukoowoola eri obusiraamu. Allah akuwa ekyengera ky'obusiraamu, kyagalize n'abalala. Totuulaawo kabula kyagalize n'abalala. Tandikira ddala ku bantu bo, bazadde bo baba nga si basiraamu, baganda bo, ab'emikwano. Beera nga tandikira ddala ku famire yo, abantu abakuli okumpi, obeere nga obakoowoola eri obusiraamu mu buwombe, ofune mu bukkakkamu, watali kukaka naye mu kunnyonnyola ekyo ky'oyizeeko, kubanga obusiraamu obuyingira olina okuba nti obusoma. Olwekyo leero tugenda kulaba fadlu ad-da'wati ila Allah, obukulu bw'okukoowoola abantu okubazza eri Allah. Da'wa, okukoowoola abantu okubazza eri Allah, sabilul falah, kubo lya kwesiima, kubo erikutuusa ku kwesiima. Allah yagamba nti waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Allah atugamba mu suratu Ali Imran, atugamba nti bwobeerewo ekibinja mu mmwe ekikoowoola abantu okubazza eri obulungi, nga ekibinja ekyo kiragira abantu, kiziyiza abantu, kiragira abantu okukola ebirungi ate kibaziyiza okukola ebikyamu.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. wabeerewo mu mmwe ekibinja ekikoola abantu eri obulungi nga kibalagira okukola empisa ennungi ate nga kibaziyiza okukola emize emikyamu. Era Allah n'agamba nti wa ulaika humul muflihun. Ekibinja ekyo eky'abantu abo bakola ensonga eyo ey'okulagira abantu okukola ebirungi n'okubaziyiza okukola emize emikyamu, abo be bagenda okwesiima. Wa ulaika humul muflihun, abo be bagenda okuba nti batuuka ku kwesiima. Nabwe kityo obusiraamu kkubo abanga da'wa okoola abantu okubaza eri obusiraamu kkubo erikuzza ku kwesiima. Abantu bakkiriza oba tebakkiriza, mazima manya nti ofunamu. Faayo olabe nti obayita bakkirize naye totokaka, baba tebakkiriza manya nti gwe guwedde. Era empeera zo Allah aba akola ki? Allah aba aziwandiika. Allah aba agenda kubeera nti akusasula. Abantu babuulire bakoowole mu bwetoowaze n'obukakkamu awataliwo okukaka, kubanga omuntu tayagala kumukaka. Naye babuulire batuuseeko obubaka obw'eddiini eno y'obusiraamu. Baba bakkiriza fa alhamdulillah, era bwe babaganye era empeera osigala ofuna. Era omulimu guno ogwa da'wa, omuntu akoowola abantu okubaza eri Allah yayina ebigambo ebisinga okubeera ebirungi. Allah yagamba mu Qur'an ng'ayogera ku bantu abakoowola abantu okubaza eri Allah, n'agamba nti waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah atugamba nti ani asinga okuba n'ebigambo ebirungi, ani asinga okuba n'ebigambo ebirungi ebisinga ebyoyo akoola ekisookanga akoola abantu okubaza eri Allah subhanahu wa ta'ala, n'akola n'emirimu emirungi, era n'agamba nti mazima nze ndi mu basiraamu. Ekitegeeza omuntu akoola abantu okubaza eri Allah yasinga okuba okwogera ebigambo ebirungi. Ebigambo ebyo byakoola nabyo ng'agamba abantu bannaye tusaale abatasaala, bannange gundi toli musiraamu naye munnange obusiraamu bwe buno bwe buti ne bwe buti, olaba otya okukkiriza obusiraamu naki. Ebigambo ebyo by'okozesa okukoowoola abantu, manya nti bye bigambo ebisinga obulungi, kubanga gwe toli bye bisinga eby'abasuubuzi abatunda bye batunda, oba abantu bannabyabufuzi bye boogera biki n'abalala bali mu field endala oba mu nsonga endala ze bayogerako. Gwayogera ku bintu bya Allah, ayogera ku bintu ku nsonga y'okuzza abantu eri Allah, gwasinga okuba n'ebigambo ebirungi okusinga abantu bonna abalala bye boogera. Era da'wa, okukola da'wa okoowola abantu okubaza eri Allah, omuntu aba akoledde ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, aba yanukudde ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'okoowola omuntu n'omuzza eri Allah, akkiriza oba takkiriza, manya nti oli mu kuteeka mu nkola kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala, imtithal li amri Allah subhanahu wa ta'ala, manya nti oli mu kubeera nti oteeka mu nkola ekyo Allah kye yalagira. Allah yatugamba mu Qur'an nti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah atugamba, atulagira mu Qur'ani nti mukoola abantu nga mbazza eri ekkubo ly'omulezi wo. Allah agamba nti, yagamba omubaka Muhammad nenga naffe atugambiramu nti ud'u ila sabili rabbik, koola abantu obazza eri ekkubo ly'omulezi wo Allah subhanahu wa ta'ala bil hikma, ng'okozesa amagezi, wal maw'izati al hasana, n'okukozesa ebigambo ebibuulirira ebirungi, era obeerenga oyogera nabo ng'okozesa ebigambo ebiki ebirungi. Nabwe kityo Allah yateeka lino Allah subhanahu wa ta'ala era atulagira okukoowola abantu okubaza eri Allah. Kitegeeza okola omulimu guno, kitegeeza oteese mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala ekiraga obukulu bwa da'wa, okukoowola abantu okubaza eri Allah, omulimu guno mulimu gw'abannabbi. Bw'oba okoowola abantu okubaza eri Allah, mazima nti oli mu kukola, oli ku mulimu
ogwaba nabbi goli mukola. Allah yagamba nti ya ayuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa bashshiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mbaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam tiwange gwe nabbi mazima twakutuma ng'oli mujulizi eri abantu ate nga oli musanyusa era nga oli mulabuzi eri abantu era nga wada'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira era nga ogwena okoowola abantu omulimu gwo gw'okoowola abantu ng'obazza eri Allah subhanahu wa ta'ala okoowola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ekitangaala kye. Nabwe kityo guno gwe gwali omulimu gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bannabbi abalala abamusookawo. Kitegeeza wokola omulimu ogwo oba oli mu kukola mulimu gwa bannabbi. Wama ajmalu min dhalik, kiki ekisinga obulungi okusinga ekyo ng'okola mulimu gwa bannabbi ab'ebitiibwa. Kuba abantu abasinga okuba ab'ebitiibwa mu maaso ga Allah beba anbiya, beba nabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati obanga okola mulimu gwabwe obeera oli mu ngatto ezisinga okuba ez'ebbeeyi. Kwegamba oba oli mu bigere byabwe oba oli mu kifo kyabwe ky'abannabbi. Toba nnabbi naye kwegamba era ofuna obulungi obeera muntu mulungi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu birungi mu bukulu bw'okukola da'wa, ad-da'watu babul khair alladhi la yanqati'. Da'wa koowola abantu okubazza eri Allah gwe mulyango ogw'okufuna ebirungi ebitakutukawo ebitaggwawo. Kasita kwotandika okuba nti okoowola abantu okubazza eri Allah mazima manya nti wegguliddewo omulyango gw'okufuna ebirungi ebitaggwawo. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dhalika min ujurihim shay'an. Omuntu yenna akoowola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, akoowola abantu okubazza eri obulungamu, bannaye tusaale, bannange tusiibe, bannaye twogere ebirungi, bannaye tetuvuma bantu, bannaye tweyise bulungi, ng'okoowola abantu okubazza eri empisa ennungi, okubazza eri obusiraamu, bannaye tuve ku kugatta ku Allah, tuve ku shiriki, tuve ku masabo, tuve ku kukola ebintu ebikyamu, tuve ku ennyimbe, tuve ku kuzina abalongo, tuve ku ebintu ebya shiriki by'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. N'okoowola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, manya nti wegguliddewo omulyango ogw'okufuna ebirungi. Nabbi yagamba nti omuntu yenna akoowola abantu okubazza eri obulungamu afuna empeera ez'enkanankana n'oyo amugoberedde, ng'ate naye amugoberedde oyo afunye empeera ye enzijuvu nga tekendedde, ate nga naawe ofunye empeera yo, ofunye eyiyo n'ofuna n'empeera ye eyo yakugoberedde. Olwekityo oba ofuna empeera mpitirivu. Ajru da'iya ila Allah, tetugenda osembera mu bukulu bwa da'wa empeera y'omuntu akoowola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah atunyumiza mu Qur'an omubaka ng'agamba abantu nti fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min almuslimin. Nabbi ng'agamba abantu nti bannaye we munaava ku byemba koowola, ku byemba koowolerako, bwe munaakuba amabega ebyo byemba koowoolerako, bwe muneewala ne mwesamba ebyo byembayita okukola, ne muva ku swala, ne muva kusinza Allah, ne muva kubeera nti musaba Allah yekka, ne musigala mu kusinza amasanamu ne lubaale, ne musigala ku ebyo, ne mugaana okubeera nti musinza Allah yekka. Fama sa'altukum min ajr, mazima nze sibakoze eki, sibasaba mpeera yonna yonna, in ajriya illa ala Allah, mazima empeera yange eva wa Allah, wa umirtu an akuna min almuslimin, era nalagirwa okubeera nga ndi mbasiraamu. Ekitegeeza empeera y'omuntu akola daawa agisasula ye Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah. Asasula omuntu akola daawa akoowola abantu okubazza eri Allah ye Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo Allah manya nti oba ogenda kufuna empeera ennene okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nabbi yagamba nti li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min an yakuna laka humurun na'am. Nabbi yagamba nti
Allah okuba nti akulungamizaayo omuntu omu n'aba nti ayisirizza mu ggwe ng'okowodde omuntu omu yekka n'akkiriza obusiraamu n'aluŋŋama n'agamba nvudde kusinza ebitali Katonda, nvudde okusinza Yesu, wabula kati nzikiriza nti Yesu mubaka wa Allah era muddu wa Allah naye si Katonda, wabula Katonda ye yatonda Yesu, kati gwe nsinza Katonda era Yesu mukkirizaamu nga mubaka wa Katonda wabula si nga Katonda. Omuntu n'omukyusa enzikiriza ye n'aba nga akkiriza ekyo, nabbi atugamba nti okukola ensonga eyo kyekisinga obulungi gy'oli, ng'omuntu omu yekka yakkiriza obusiraamu. Ekintu ekyo kirungi gy'oli okusinga ebirungi byonna by'omanyi eby'oku nsi. Yawa ekyokulabirako ky'eŋŋamiya, olw'ekika ky'eŋŋamiya kye yayogera, eŋŋamiya emyufu mu biseera ebyo yali eya bbeeyi. Naye kati teekawo ekyonna ky'otaddewo ku nsi eky'amaanyi ky'omanyi nti ekyo kya bbeeyi, giyite emmotoka, ekika ky'emmotoka nti ekika bwe kiti kya bbeeyi, emmotoka ya bukadde mmeka, naye okoola omuntu omu n'asiramuka, omulimu ogwo gw'okoze gusinga emmotoka eyo gy'omanyi ey'ebbeeyi, gusinga obulungi ekintu ekyo ky'omanyi eky'ebbeeyi wano ku nsi. Ab'ekityo nkubiriza omwoyo gwange n'ejjamu okuba nti tufaayo nnyo okuba nti tufuna empeera zino ez'okukoola abantu okubazza eri Allah, twenyigire mu kubeera nti tukoola abantu okubazza eri Allah. Insha Allah tujja kutandikira wano omusomo gwaffe ogujja. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.